olwaleero muzadde Megaton Gemanya ndine Nalongo Kitone olunaku olwaleero saawa eno akaseera mwe tujjidde Prima Kadash munyiivu Jostede tamwagaliza kalungi n'akamu n'omukyala Indu jjukira nti baakoze nnika bwe yamaze okukola nnika olwa ssente ze baafuna mu kivvulu Prima teyafuna wadde Abdex yamuwa kasente naye amaanyi ge gonna ge yateekamu tagafunyeemu so saawa eno ayogera bingi agamba nti abaana baddeyo tayagala kulaba nti Jostede abeera bulungi akajanja ako ke yakoze essuubi yabadde alina ly'amaanyi baamukubye omuggo mu mutwe ebigambo yogedde bingi Nalongo oli mukyala munno ane gwe baatutte mukyala munno awo tugenda obeera nga tutandikira ebibuzo nina bingi nnyo abawogizi ba Jostede ne Hindu bavuma Prima okumufiirako naye nga Prima agamba nti ye yajja Jostede mu kufa yali depressed ne batwalako mu rehab n'alwala n'abanga agudde n'eddalu naye Prima n'amugiraagira n'amuyamba n'okukola concert eno gye baakola yateekamu amaanyi agaali amangi n'akomyawo akayimba ke kano jogundi akayimba ke kano ke yayimbanga Abdex n'amulaba n'abanga amwayo show eyali ku Sheraton Hotel eyajjuza ne batamuwa ssente ate ne bamuvuma saawe n'abaana yabazizayo takyayagala kumanya yafunye omusajja w'omupya era gwagenda okubeera nti ayita Baby Nalongo buza ku bantandike balamusizaako abatulaba yense Nalongo w'omukabira Mukomusajja International nga nsinzidde wano ku Kisakye Nasand Primary Emmengo somero ddungi ku kasomero akali mu Nakyo Air kwegamba gwe mpazi nga toyagaliza mwana wo kubeera ng'alowooza bulungi naye oli muzadde ayagaliza omwana wo okulowooza obulungi muleete wano Emmengo akawewo kamufuuweko okusookera ddala abantu abo bonna ngenda boogerako ng'endowooza yange bwempa tekitegeeza nti kyekisembayo Prima bw'aba yakola ng'omukozi bamusasule kubanga nze mu bulamu bwange nze olaba omuntu yenna ng'alina ekintu kyankolera ne waba mukwano gwange ati akasa tukola nga kino kyabadde bizinensi nsooka kujja ssente ze muzange ne bw'abeera baze kasa tukkaanya nti ogwo omulimu gwe tugenda okukola Nalongo njagalako obukadde bumeka 5 sirowooza ku kintu kyonna mmala kukwata ssente za Nalongo n'enzimuwa tulyoka tukkaanya kukikola kikubanga nze mmanyi nnyo bizinensi njawula ku Luganda njawula ku mwami bizinensi ebeera ki bw'abanga Prima yakolera bizinensi eyo ng'alangira ssente tusaba George azikwata azikole ki azimuwe kubanga amazima gali nti lwakuba nti olumu abayimbi bambi tetwagala bagamba amazima balumwa naye omukisa gwa Jostede gwali mu kulima wangi akubilla era ayinza obutaddamu kuyimba nti Prima oyo omulaba ayogera nnyo alinga anategeera abantu nga tebategeera byayogera naye ate Prima yali yategeera ebya music na how to promote your husband otegedde era akukakasa ebigambo bino singa Prima teyajja mu kivvulu ekyo taata wange nandi mukabiddeko nagaana nokyogerako lwa nsonga Abdex yali akitegese nga nebuuza lawyer gijjeewa kuba George yafuna ebizibu bingi nanywa awo simanyi ebiragalalagala n'agenda mu rehab Abannayuganda bakuggyako omukono nga togenze mu rehab weebaka bakuliko ogenda ozikuka nga tebakuliko okwerabira kyangu Omunnayuganda omutuufu weebaka akuliko nti oyo ye waffe ogenda okuzuukuka nga bagamba ate Alex ye waffe nga yakuta dda banaga tebabibika ne babeeyalira saawa yonna abadde bagamba omusumba wange katulina lwa mushana yaliko tetumanyi akajanja kali awo twekanze lwa mushana akoze eki n'abatasaba nko bagenze mu kyakyo kukola ki okusaba kikulaga ki nti Omunnayuganda leero akubaako ekyatakukola ki takuliiko balala bajja kati ate George yagendako ne muri hub ng'era Omunnayuganda akyali awo ate oba mu nnyumba yo n'ogoloka ng'ali ku kirala kati ate gwe amaze n'okufulumako ennyumba yo n'ogenda muri hub oyinza omusangawo ate oyinza musanga kati n'olw'ensonga ezo George ng'omusajja okuba n'abakazi abasukkamu omu busobozi bwe si bwaffe seeka naye bw'aba yakozesezza Prima nga bizinesi n'atamusasula kigenda mumukosa nnyo kubanga abakazi b'e Kampala bangi basuuliddwawo wangi abakyala b'e Kampala bangi babeereddewo abasajja ne basasuzaamu bukyayi abakazi bangi beezimbye n'abaami baabwe ng'olwaleero omwami ategukana mu ki na mukazi mulala okuba nti ekikolwa George kyakola kikosezza abakazi bangi kiyinza omuviirako okudda mu rehab oba okugwira ddala flat kubanga wano wabadde wagenda kubeerawo simpase ti Hindu si yatta amaka ga Prima kyeka bafunamu butakkanya kyevulaba n'okuddingana baakoze eki kubanga abantu
bwe batyo babadde bakikola ki naddala ba first wife abatwalibwako abasajja babadde basaposalinga nnyo Pulima balaba nga abadde abakiikiridde buki bulungi naye olwaleero ekigambo kyayogeza akyogeza busungu Pulima yanyiizeemukko Pulima obusungu bona abujja waakyo tugambe nti buva ku ssente kuba ndaba wano kisookawo ku ssente zino kuba Abe yamuwaayo jase ndowooza omutemwa George gwe yalina omuwa gw'atambuwa aye n'agenda okulaba nga bakoze emikolo ennanga ya Pulima gye yalanga tewaliwo omuwendo guyinza musasula noga nti gumala kubanga singa yali muyimbi sente zandiweebweddwa ye naye olwokuba teyali muyimbi kubanga show yaabwe ogitegeera Pulima yagipushinga n'abeera ne George ku ye kati kitegeeza nga George tanasanyusa ole waka kumukolera mikolo yasanyusa Pulima yayimirizaawo kaaliya ye wangi yes tina abantu bangi bazze nga basuubira tugenda kulaba kati bagenda kweyisa batane Jostede kubanga Jostede ng'akyafaanana bubi nnyo Pulima yaliwo tegedde ekyokwawukana sukinako tukinyereza naffe tulina betwayawukana naki nabo naye bw'oyawukana n'omuntu otekawo embeera y'enkolagana lwana nnyo okulaba nga osasula enkolagana eyo gy'otaddewo kubanga ffe ba exit tubawamu mukisa toyinza kusanga nga ndepukana n'ekivulu kya X ate wandabirira bubi notakoma kundabirira bubi n'okunnema n'enkulema nawulira bwensanga X ng'enjala emuluma mugwerayo ekyokola ki ekyokulya era bwensanga X nga mulwadde nga muddwaliro bamulese mwendi ne birungi sasula saagala afe kubanga omuyamba mu kabi amanyi nga nsambadde naye ntwala omukisa okutegeeza the senior business nza kwegatta mbu n'empolomotinga business ku makya n'ekiro nga ya X naye Pulima alina omutima omulungi ekikola kyakola kyabuziba kuba namulabanga ekiro babeera ku live ne bayimba ne bakola ki nga promotinga kintu era George bino bigambi mugambye ng'omuntu gwe mmanyi akwate sente asasule Pulima yazikozeemu emikolo ate alwana ennyo okulaba nga tamukolimira kankubuulire mwe mukyali baana bato fe wano mu Uganda tulinawo abantu nga situbaagala naye ng'alimu omukisa gwo gwa ssente nga tomwagala naye ng'alimu omukisa gwa bano baduleeva batuwa emirimu osobola okubeera ne duleeva naye nga olinga alina ekisiraani wangi osobola oleeta omukozi mu bizinensi ye y'edduuka najja n'ebisiraani byewaabwe byonna ne bijja mu dduuka lyo ng'olina mwambulula kiro na misana ojula mutwala ku mazzi omunnyikemu bunnyisa ku lupiira luno olyoka omunnyululemu kati waliyo abantu nga bali breast nga tannagufunayo omukisa ogwo mweyolekera kubeera w'amaanyi naye ng'ate bw'okolagana naye bizinensi yo tetaatagana naye waliwo gwokolagana naye buli kimu nekikola ki ng'olina kubeera ku musawo buli lunaku okusinziira ku mukisa omutono omuntu gwekola naye gw'ayina abamu n'amaduuka bagaggala kati Pulima y'alina omukisa gwa Jostede ayagala tayagala era wanudde mwena Abannayuganda mugenda kukiraba twavudde mu concert teekawaaga abantu bagamba lwaki Pulima takkiriza nti omusajja yagenda genda ogire nga otematema ensonga ezo nga zona bwe nkola emirimu gyange okitegedde ekirala Pulima naye kyenjagala tuteeseeko Jostede yamuwagira ng'ayagala addeyo mu maka ge yamuwagira ng'ayagala amusasule yamuwagira yali bizinensi naye okusinziira ku kino kyonna ekiro Pulima byayogera abantu bagamba nti Pulima ono alabika yakwatiddwa ensaalwa olw'okubeera nti yateeka amaanyi mu kivulu kino naye then after sente ezaavaamu ne zikola nnika ate byonna ngenda byogera nga bwe mbiraba Pulima bw'abanga buli kyayamba Jostede akimuyamba butasanyusa mukazi we akireke wangi bw'abanga bukyakolera Jostede ng'akikola oli omukazi omulala aleme kusanyuka Pulima akireke kubanga teyakikola nga mugamba nti bwe tumaliriza sho ngenda kuwasa wabula bweba yali bizinensi nga tebannamuwa sente ze George akwate sente aziwe omuki aziwe Pulima kuba tolina bw'otegeera musajja nti kenkukoledde kino kati tokolera oli kino you get my point kubanga oli naye mukazi we ate kati ono ye nokugenda yagenda yagamba alina n'omusajja nalabye akyogera omusajja yamufuna ku Valentine nti alina omulenzi we muwanvu wa bbulaaka nedda bannange agambye mbuki so nga tannabaawo twabalaba nga beekiisingira mu ddirisa oli ali abamu bagamba yamujja mu show nedda twamulaba mu woteeri Abidex gye yasasula nga kakisi kayitingana ku kaali kayitingana anti gundi yabafunira room Abby kyogamba ate bamusajja bamusanga bagenda kufuna lumu omusajja yajja naye
yajja naye bano aboogera bigambo balekerawo okwogera jasi bakkakkanya mukazi wa akibi nnyo bannange okitegeera kasaba maayi n'omulenzi we nange gulo neefunidde boyfriend omupya Kalibala furniture namugase ku ba boyfriend bange ab'ensenene tulina kye tukwetaaza weddira ki nsenene takwagala mukwano Kalibala sirika nze njogera nange kanjogereko kankusookeyo ebbanga lyenkolaganye naye mwalirako ngamba nti boyfriend wange mukwano nyina ebisaanyizo byensinziirako okwata boyfriend omugata kuba boyfriend bange mala kakasa taayombe nabo era Julius oyo antaataaganya akugwamu Julius alina obujja bungi kati ba boyfriend bange abalala atandise bajjongera kati Kabadia naye yaguze embwa Kabadia ono yakwata kati n'amutuga teyamutuga n'amujja ku stage gwe batugaafa naye kyana ekyo kirina empisa alina empisa naye kati bw'ojja n'empisa embi naye osanga wezize embi kati ba boyfriend bange abo obujja mbadde njagala mpite wano mbagaye nti temutaataaganya embwezi biri ayagala kuziteera sikiribenge sikiribenge yona alina gundi bweti ne boyfriend wange kati Kabadia waba taataaganya ba boyfriend bange ne Julius awo ekyo ekikola balina kitereeza badde bakyayombera awo n'ofuna Kalibala mugagga ate obugagga obwagaza kiwwo onoonya byakubba bwe bubbi bwo oba otewonziba sennanga ez'obulanga era Juli mugambe ogenda onziba nze nakulekedde kwogera nze kanje ng'oyogera oyagala ne Kalibala wange gwe naakafuna Kabadia weyo yakagula embwa kati Kalibala ayina ki kale nze endabika ye n'obuntu bulamu nasimye mugatte ku boyfriend bange bano obadde olina badde na buntu bufu bakambwe oli aguze embwa ono ayagala kutuga munne sikiribenge aleeta engatto sikiribenge kati awo wakyali obuki obuzibu wakyali obuzibu era Kalibala furniture boyfriend ngera kuweza olupapula lw'okusayininga kwa boyfriend wange basayininga alongo naye Kabadia togeza n'oteera Kalibala embwa baye bakkakka buli omu ajja kufuna bonna mbamala ba boyfriend bange tubali kutaataaganya muntu wano n'obu kaakati Wazi tubadde ku Prima. Manyi bwe njogera ku boyfriend bange ebise bibaddewo mbyerabira. Salongo ngali kababi. Bannange. Salongo nkusabira gy'oli yonna ogume. Gy'oli yonna ogume. Omuntu ng'anatta amaka agatandika nga Megatron. Kale njagala kumanya. Salongo ayingidde atya mu boze ya boyfriend. Kale Salongo oli bulungi bannange. Salongo oli bulungi. Gomanya kubanga oli eringa eno wali ba boyfriend abakoma omukyala. Nze mba sisobola. Era Salongo alina omutima bannange. Inzo so wanyana owensenene nga ongamba boyfriend kati senga gwaye bwambuse dda nze sina gaseka era nkublokinga mu nenyiga ate na mukwana ate bomblockinga mu era onsanga we wamblockingidde ate wambulunju ate mbawondaga esimu ye yampasa esimu ye jo blocking ze gojina nalongo kati nalongo nange mu nyumba mwendi gwe nalongo lukokobe yes nakaseguka sesetuka sifunanga omukazi nga nalongo n'omukuba woza ntudde lw'abaana kakati wamma Pulima bw'oba wayambako Josede nga business nange ndi mabega wakukole ki akuwe ssente naye tojja mutegeera nti nno towasa kino ekyandika kyamulumye nnyo ye abadde takisuubira kyamulumye nnyo kuba mukulanga shu yali ayingidde nnyo mu bakigozi ng'akomyewo nga fulu kigozi kate mu bakigozi ne bajja bakola emikolo ne beerabira fulu kigozi ekyo teyakyagadde bwe tebamukubire na ku ssimu tebayinza mukubira kubanga Hindu teyamusiima ensi yonna ekirabo Hindu teyamusiima naye ndo okimanyi nti alwana ali silent yes ne bw'aba mwasirikira omwo Hindu mwasirikira ne bw'aba amutunuulira olaba nga amutunuuliza bukyayi ku bonna ani asinga obutayagala munne Hindu tayagala Prima tamwagala Kiprima kimwagalamu anti ye Pulima ali freestyle ye Pulima ekizibu kye si musajja bakinyonyola batya nti Pulima ye muntu asobola okufuna gwe leero n'omutama n'akwesonyiwa n'afuna musiraamu abagamba nti Prima akyayagala Jostede ebimuluma byonna era yali amanyi ssente eziva mu kivu nti gundi Jostede asobola okulekawo Hindu n'akomayo wa Prima okyogerako ekyo si kyekituufu naye ate ntwala omukisa kutegeeza tewakaliranga abantu abasulako bombi nga tebambadde wangi tetulabyeko abantu abanoba emyaka 10 ne badda gye baanoba myaka 10 ne badda bulungi nnyo abanoonya ki n'afuna n'olubuto wangi ng'agezezaako bimulemye n'adda gye yava nga yewali future ntegeerekese n'olw'ensonga ezo ntwala omukisa kutegeeza nti tewakaliranga omukazi n'omusajja nga babeerako bameka babiri tewali kitasoboka mu bulamu naye olwaleero Hindu singa abadde kyayagala Prima teyandibadde n'olwo omuvuka gwe yazunga naye ku Valentine kubanga oba weekweka
bano ono bokyayagala akole ki n'ebikola bya Pulima bikulaga nti ali mu bulamu bubwe n'oyo gwe yebalaze bwa mutama akeera kubalaga mu ki bino byonna Pulima byayogedde olowooza ki ekisinga omuluma ekisinga omuluma ne bwe nandibadde nze ntekamu amaanyi tulange ekivulo ifune ssente tonnampita kuŋŋamba nti munaye weebale kukola akasente nange ke nafunyeyo ke kano naye nkulaba ng'osinika ebinnyombo obubaka weta nedda mukwano nange nandinyiize oba mmanyidde nawe wandyogedde ebigabire ekikolo ate kati nze era sandi byogedde nze nyine ennwana ndala nnyo abandiranye be bagimanyi nze sinjaga kigambo omuntu yenna nga muliko serious issue simwogerako naye bino byolaba amafulawo atera okunvuma ne muddamu mwagala nnyo ensonga kimpisayo akadere njja mukole ki nze omuntu nga simwagala simuddamu naye kakasa mba nkuliko musana nakiro wanje ne bwe mba neebase mba nkulowoozaako mukwano abaana Pulima yabagambye mukwatemu obugoye bwammwe mugende anti abaana beddira muziro gwa kigozi sigwa Pulima lwakuba nti kati nze nsigala nze maama w'abaana bange oba omusajja ansanyudde oba tansanyudde nze abaana bange tebava wenkola ki wooli tebava wendi naye ye Pulima ayinza okuba engeri gyafumbirwa buli wiiki wafumbira buli wiiki nga mbadde simanyi anti kati asobola okulaga ero Henry ekya naakulaga oyo ate era ajja balaga omuki omulala kuba takitya kati ayinza okuba kimugano beera n'abaana tekituufu abagamba nti Pulima ali depressed alina ekimutawaanya omusajja akyamuli mu bwongo Pulima ekimutawaanya kasente mwe muwe Pulima sente mulabe bw'anaabeera depressed omukazi yenna ekiba kimusumbwa kaki kasente mwe mumuwe sente ze yakolera mulabe bwa depression butawona kyekimusumbwa kasente laavu tekyaliyo wadde ewa ewajjo amwagala nga gwe yazaalamu abaana yensonga kyasobola n'okuliwawo omubiri n'anoonya sente taata w'abaana baafuna essente aleme kuswalira mu kivvulu kuba taata w'abaki w'abaana be amwagala nnyo ng'omuntu so siraavu kuba kati nesobola kukikoleera ekyo Pulima kye yakola Pulima mukazi nnyo ne bwe mba nkutadde mba nkutadde ne ggwe kati olina mutima mubi ndowooza si mutima mubi nze sikolaga nnyo naba ex kusinga bapya nkola nyamba nnyo oyo gwe ndi naye mwowe buki obudde byonna yemba nakolera tewabisiima era twayawukana ekigaana kiba kiganye simple wanje kiba kiganye ng'olina omutima naawe kiba kiganye nga toteredde mande ndaba okwetalatala kungi kujja namusindisa eri ate ndaba ali eno obadde oyagala akola ati anti nga nebuuza kiki twogereko ensonga tuzitemeeteme Pulima okuzzaayo abaana bano abaana babe nalabye abagamba Pulima kyeyakoze abaana babe nnyo nayogerezaako n'ebigambo muwagira mu ngeri ezi mbiri nze abaana bange okula nga balaba abasajja abasukka muwogo luli baalinga ne Henry yabasitula tujja kuddamu balaba nga onowa bulaka yabakola ki nze okubuzaabuza abaana bange obo nga bakyali bato babeere wa kigozi anti wano teyabazizayo lwakiri yabazizayo lwa busungu abasajja ne basitula nze ne bakuze ne bakuze eri naye nga tebasitula abaana batali baabwe ne baba yabazizayo lwa busungu akkirizibwa kubanga eri gye babakola ki gye babazaala kati Pulima okwerega ne ssente nga neziyakodde temunnamusasula kaabaddiza abaana musipendingeko kasente naye yagambye babazizayo ku ssomero kitegeeza bali ku ssomero olowooza ki ekisinga ovumya Pulima kuba abawagizi ba Jostede n'abawagizi ba Indu kyasinza abawagizi ba Jostede tebasobola vuma Pulima abawagizi ba Hindu be bamuvuma Hindu alina abawagizi balabanga ajjako Hindu omusajja wano mu kulanga show balabanga eyagenda akomyewo okweddiza ebyali ebiki ebyali ebibye kati of course mujja utasobola sanyuka anyiiga kati bwaba alina abawagizi ate goza TikTok okwetagisa abantu bameka okuvuma okusensebula aba babiri nga bakukedde ku mukaaga ne ku nnya oba okitegedde ono nayogera kino ono nayogera kiri abawagizi bamuvuma si bangi kuba kati abawagizi ba Jostede batuwa nsonga ki Indu mugumu kuba Indu mwasirikiro kimanyi nti Indu tanayogera kintu kyonna tasobola kwogera kubanga bwakyali ngamba anti eyo ennona yeri gye nkugambye nti fe omuntu nga tomwagala tonyega kiki naye mulwane mu ngeri yonna ekola ki kati Hindu kyakola alina statement gye yagambidde nti oyinza n'okwagaliza omuntu okufa olw'embeera gye bakuyisirizaamu n'oyagala omuntu n'omubeererawo wali ofunyeko omukisa Pulima okunnyonnyola butya bwe yanobe wa George gwe yafuna omukisa obiraba kwe yanoba ati nsaabiraba nti kati ngezaako okusigira ekifaananyi nti omuntu asobola okubeerawo ng'alina obulumi bwe behind the camera mwebetakola ki nga mukunoba oluusi omusajja yali afuusa addict ku kintu ekimu obanga yayendako oyo omuwala ne bamuyisa bubi kati nga ye alwana okumulaga nti taata w'abaana bange nkwagaliza kubeera bulungi kuba olabirira abaana bange nga taata w'abaana baakulaga nti nze bwe mmala okujjako ekyo kyonnyambye olimbwa sikulinaako buzibu ekitegeeza Just George akozesezza Pulima amulaze nnyo omutima omubi
Kigambo kinene. Yes. Toza kubanga omukazi yalanze sho bwatyo. Nga tonnamusasula n'ogenda ng'ozina bw'ogaba obuweta. Era kigenda mukosa George agenda kiraba. Agenda kyerabirako ye kennyini nga tebamukubidde ssimu. Sekuteesatiisa okwo. Ate kaakati tuli ggulu. George abaddewo nga wooli. N'agenda mu lihabu nga wooli. Era Pulimayo nategedde n'okutegeera mbu Hindu teyagenda mu lihabu. Ani? Mbu omukazi teyagendayo mu lihabu. Ani yaliyo nga mulabirira? Bali baba balabirira naye teyamulambulambu. Kati Hindu gundi Pulimayo ategeera atya? Cheka bawe yabimugamba. Abasajja bano nga bazibu na. Omusajja omwe yayira n'omwebikka naye era temumulamu nkukunyi. Busobola okera ku machanga Jostede akyaye Prima. Gundi Jostede akyaye Hindu. Tewali kitasoboka la kubanga Prima tali serious. Ne singa Prima yali serious. Singa twakolawo dakatisa. Bikanaako. Ngwe wakakolawo. Ngwe wakakolawo. Ngwe wakakolawo. Nandi kuwadde example naye engeri gye yalimu omufu bajja kugamba nze namutta. Kankireke. Totya wereza abantu. Kankireke. Neffe tulabyeko abantu abajja nga bafungiza n'abalala ne bafungiza. Naye Hindu yajja afungiza. Maanyi ku maanyi. Hindu yajja afungiza. Naye Pulimayo olw'okuba ye yeefunira abalenzi b'abalala. Kati tabiriiko alina ku bibye. Nakati ekyamulumye kwe kubanga bagenda mu mikolo nga ye yalanze ekivu tebannamuwa kaki? Kasente. Mumuwa kasente. Waki takakkana oba bagenda muwa sente ze badde balinda bamalirize bino. Musembyayo nga kufuna sente mwayise mu ye. Yalina okusooka. Leka mbuuze bateesa nti George alina okuwona sente. Endagaano weeri. Akugambye nti kati gwe ne waba mutemuteesezza. Gwe tulaba kyenkukolera. Gomanye abantu bameka abatuwa sente nga tutasa kwogera nabo nagaana nalo okusinza ku kino. Twabadde ne gundi Abdex. Abdex yangambye okusinzira ku kye baateesa. Gundi bamuwa sente. Prima yamuwa sente. Era diiru yonna. Nze omukyala sente namugamba nzimuwadde naye nawe muweeyo ki? Ku sente. Ku sente. Kubanga teyalina kukolerako sayidi etya? Emu. Lwaki batomuwaayo sente ng'olina ezanjula? Naye George awe ku gundi sente. Ng'ate nze nnakoze nnyo zijjo yanjule. Okimanyi nti Prima yakola ekivulu kye. Singa zaaliwo eziri yandibadde yayanja oddala tonnagenda mu mikolo. Tegeerekese. Kitegeeza nti ono yataddemu nnyo amaanyi ge mangi zijjo yanjule. Lwaki tosooka muwa kasente ke n'ogenda mu mukolo nga n'oyita kukolimira? Naye omukolo gwanyumye. Simanyi kuba sinnakulabako. Kanyumye bannange wakalabye. N'ekifaananyi kye nalyoko nga yambadde ng'omusisita. Byonna yabyambadde. Banage yanyumye. Yakunyumidde? Buno obufumbo bwa George obulabawa. Sirina we mbulaba kwasiza na butandikawo. Nga gwe omukazi omukulu. Sirina we mbulaba naye nze George sikiriziganya na kubanga asobola okukolera omukazi omulala omukolo nga yalese sente tannamusasula. Ekyokujja ku social media kyadde kyetaagisa. Ate bulijjo abeerawa. Najja n'ayogera ebigambo n'abagamba munyuma na kufa. Gwe bulijjo Pulimayo omumanyidde mu ki? Mumutabeera ku social media? Ekyo kyakolera bulijjo Pulimayo kyakola. Y'oyo omutuufu. Bino byakola bigattako tebitoola butozi ku musajja we okumuswaza gosobola okuswaza baawo. Ne bwakoze ekisoboka omusajja abeerewo amulaze ntotegeera nsobola n'okwanjula nga sinnakuwayo yadde akatunda. Naye kekadde ajjeyo kalaze entuufu. Nalunga abasajja nga abazibu. N'abakazi tuli bazibu naye amuweeyo akasente. Olowooza lwaki George yeeyisizza bw'ati ku Prima? Gwaludde naye oŋŋambye. Anti amulaga nnyo nti talina kyali alina abalala b'alina okusanyusa. Gwe gulya mutima omubi gwe nakukoze eki? Nti ono bw'amala okufuna by'ayagala alaga nnyo oli omutima omubi. George wamala okufuna by'ayagala alaga nnyo Prima omutima omubi. Lwaki tamwesonyiwa ddala lumu? Ani yeesonyiwa? Gundi ne yeesonyiwa George ne kiggwa. Anti yamwesonyiwa rajja bola abafuna abalenzi n'ababalaga akabonero akalaga nti yatambula dda maaso. Anti bano bagamba abafuna naye era omutima gukyaliyo. Abaana ye Prima kyatayagala. Tayagala kuza abaana be ng'alinga basinga omazaazi abalala. Ababalaga nti okitawo tategeera. Mubi nnyo 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 yayagala nnyo bwe baba yalemagana ne George. Abaana be basigaze enkolagana ne kitaabwe. Prima kyalwanako naye kati abategeera empola bo tebakiraba. Abategeera empola tebakiraba? Talwana nti musajja gwe yeetaaga. Naye ye alwana butateekawo oluwonko wakati we n'abaana be eri kitaabwe. Saawa eno abazizzaayo mu bukambwe. Abaana yabazizza ku ssomero. Nkugambye bagenda wa taata. Anti ne kati bali ku ssomero. Nanti we bafayo bagende wa Hindu naye abalabiriremu. Ajja kuba anyiigulukuse. Atagenda kunyiigulukuka kino kye yaguddeko nga bamumye sente. Ajja kumala George yeekube mu mutima kubanga abakazi abajogeddwa abasajja be bangi. Bwe baneegatta ne bamuwalana ajja kumala yeekube mu mutima
akwate kubo ayogere ne Pulima. Nalongo oli mukyalo obadde wera okola ku nsonga z'abafumu. Olowooza ki ekireetera abasajja tusogere ku basajja okujooka abakazi kuba saawa eno ku byonna byeyogedde kitegeeza nti George ajooga Prima era ne wayogera amulaba nga tamujooka ne tamutwala nga kintu ky'amakulu mu bulamu. Olowooza ki ekireeta ekyo? Omusajja bw'ayenda ku muntu omulala oba n'awasa batigisa nnyo ebyakajja okusinga ebibaddewo. George yenda bwenzo oba baasawulo ne beeyawula ono n'afuna omukazi omulala. Andi kati ye gwe yawasa alaba nga yalimu buli kimu. Yalimu omubisi. Naye kati tujja musaba ku sendala Pulima taddamu kukola ono mukyala wa alange. Temunyeze bunyinzi. Kubanga ategedde nti ne bw'alanga tebamusasula. Ali nno omusajja nga yakulaga dda nti yasobola okufuna abalala n'agenda. Si kirungi era kumuyiirawo nnyo mugongo. Naye ebyaddala George ajooga Prima baana. How are you? Prima amusonyiwa obusonyiwe. Si kirungi muyiirawo nnyo mugongo ng'omuntu yakulaga nti asobola okukuleka without reason. Prima eva mu masenta olowooza agenda kukola ki? Ebikolimo by'abakazi bituuka era bijja kutuuka. Nga wakolimira ne kimukwata. Bangi nnyo bonna ba-ex bange nakati bali ku maviivi. Bonna bagamba genda n'emikisa gyabwe. Nalongo weeyogeza gwe buli kaseera gwaba waggulu. Nabo bali eri bagamba. Ate wansi nno nayo ky'oli musiru. Wangi? Walinnya. Gwe bw'oba okolerera kubeera wansi tuula awo. Nze nkolerera waggulu era buli kadde ngenda mba nkunukkiriza. Bw'osanga ekisonga ali mu mbeera mbi ng'osanyuka. Sisanyuka naye bo be baŋŋamba bwe nali nabo baafuna ssente. Kati kyakazakendeeramu. Kiyaayi kiba kino. Ate nabo baazifuna nga tebampa. Kiba kinoonya w'okomerawo. Sisobola kuddayo n'omusajja yanzogaloga amagulu ne maaso ne bwe nnyiiga amagulu gakoma mu ddiiro. Empozi ono gw'olina gw'oteekako ba boyfriend. Okay. Bana ate nkwagadde Naalongo. Weebale. Naalongo mbuuza. Sooka tukome awo. Njagala kukubuuza boyfriend kyeki? Mukwano gwo. Olw'okuba oli musiru okivvuunula bulala. Nedda kati gwekifunye obula oyagala kunfuma buvumu. Lwaki ogamba mbono bbaawo gw'oteekako ba boyfriend? You are stupid. Lwaki okyogerawo oti? Nkyogedde mubi? Yes. Sorry. Kikulumye. No, oli musajja nga omutaataaganya omutwe. Kyenjagala mutaataagane. Ate bwe mubeera mwenna nfunamu ki? Naye ekyomukisa omulungi essaala gy'osabye tejja kukola. Naalongo olina akantu k'oŋŋambye. Abakazi bakolima. Abakazi bakolima ne bakuba ne mu nsujju empyezi. Agikubamu atya? Era kati Pulima amanda ngenda muwa amagezi agasembayo. Ndi bwegonze oddeyo wa George mwebakayo ekiro eki. Okubemu oluyo olusooka pa wali ez'ekivvulu pa n'osuulira n'abaana n'owasa Hindu pa okuba osaasira oba luba lw'amaanyi. Anti era ensujju ebayiyo olwogikuba nnyo nga eya neiba. Naye luba lutuuseewo ku ki? Omugambe nti kati njagala buli omwezi lwe guboneka nga buli kyemupulani nga kikulukulu. Leka buza ebintu ebyo gye biri. Mukyakaabya kajanja. Ebyaddala. Nindako ba YouTube bale banaakunyweza kubanga baali bafonvudde emabega awo nga batuli busy. Ne ngamba kankusse ku lisiti. Nze siina gwe ntya. Nakuyamba ne nkussa ku lisiti n'essaawa nankuggyako kubanga enziba gy'onzibamu bandaga. Onziba mu ttontu onziba ekiro. Olanga essomero. Tuli tweyongereyo. Saawa yonna. Sooka olanga essomero. Kooba oliranga. Banga ebbanga lyonzibidde. Kisaache Nursery and Primary School Mengo Kakeeka. Bali wano okumpi ne Buganda Royal. Yes. Buganda Royal ekkirira wali naye bambi. Essomero ddungi batuulako ne ku wansi. Buli kintu kirina. Akawo okukaaga. Babeerawo nga beeyagala bweyagazi. Kati gwe ayagala omwana w'okubonaabona. Muzunze. Ngenda muleeta wano wa. Na ayagala omwana w'okubeera n'emirembe muleete. Naalongo. Jostedde kino kyakola. Maaso omulabawa kuba George abadde mulwadde omala ebbanga bange. Naye bagamba mbu Hindu abaddewo naye bambi. Era ffenna situkiwakanya kuba siffe tubeera naye. Era abamu bagamba mbu ono okwereeta ku George era yamuyigiriza n'emizembu. Balimba Pulima tannakyakozesa. Ngamba mbu Pulima yaleetera gundi Jostedde mbu okusinza ku boogera ebigambo. Bamukyaye. Okugira okunywa gundi oyo okunywa biki. Basajja banne n'omu waali awo. Amalo ye tugayina gakungu. Batulanga yakutte ku binabina. Basooka ne bamuwa amayirungi. Oyo. George yali enkwacho. Gwe wulira bye nkugamba toteka mu mannya g'abantu. Kale. Bwe baava awo ne bamugamba ate kati kano.
kano ke banuusa akapapula akapya ke kasinga amaanyi obeera wakabi teweebaka omuyimbi teyeebaka waliwo omuyimbi wano w'amaanyi yabe wange agamba gesa omuyimbi teweebaka omuyimbi weebaka ki agamba omuyimbi teyeebaka n'asuulamu akako kunoosa ne kamuyisaawo naye nga abaamutandikiriza oyo yaliko yakuba sitemanyi kati ye nga yeti simulalo andi kati oyo yakoma ku ttama lyokka naye olubase nga lero gumiti omuntu olinayo twapakinga emmotoka takisini negwa ngaesa ozizika emmotoka eyo butava mu kifo ebyaddala abasajja bakambwe wangi era bw'olwomulaba ng'asirise wetegereze wano naye nga kawungeezi musimisana kati alikwala talina buzibu naye 12 mwezi mutaano ng'atandika okubukuta bwe bakiyita banjigiriza buli lumi kati bambi ate era ye Pulima kyekyamunobya ono kukozesa bino yes yagamba nti bawe beyafuuka addict ku bintu ebimu n'akwata mwezi kola yafuuka ki addict kituufu ekyo addicted mbadde yanjagala osene ate kiri okivuddeko nze Naalongo sikuyinaako buzibu yogera bigambo kyekyo kye nakugamba nti kasa otubuuza oluzungu olwakumukumu oba olina ofuna ansa naye mulowoleza waggulu kye nabazuddeko temuzannya agira mangu kati otegedde otya nti obadde ogambye addict aze eyingidde kaakati eyo nga nvudde otandise seba atandise sho nkivuga kati avuddeyo obaddawa kale tugende woyagala eyo nga nvuddeyo twala omukisa okutegeeza nti Pulima tebwalagenda kumujja mu bulamu bwa Josede mpaka ku ntaana baabo mujja mudda yabwesibamu nadda mukwano ate era Pulima wadde mbogezako abasajja bulabe bagaana n'agamba George nti nkomyewo njagala ennyumba yange na kino ate nga tewali amukwatako era abakazi ne bayimuka ne bamulwanirako kati bambi mba mwerijja ku Pulima abakazi bali lwedde olwanirako Pulima ate era kino kyombuuza mbu George mulaba wasiina we mulaba wabula saagala busungu bw'abakyala bayisiddwa bubi basajja babumuteekeko bujjamu affectinga oba ntegeerekese era alwana ennyo okulaba nga ddamu ayogere ne Pulima tubalabeko mu mawulire ng'agamba sente ze nazikola ki maama sonsonyiwa kuba okumanya Pulima yabadde w'amaanyi ne musoma wabaddemu maama so wazze maama so wazze kitegeeza ono yalina hype ntegeerekese asala amagezi gonna okulaba nga tubalabako ne Pulima abantu bameka babiri ng'ate Pulima takomplaininga nti sente zange saazikoze eki saazifunye ne bw'anaatambulira awo abantu bagenda kusimpasayizinga n'oli balabe ng'omusajja amukozesa okusanyusa mukazi we gwakola ki kati ojja kumanya abakazi abakyaliddwa bwe banyiiga mukola ki nze nti omusajja tannankyawala atannya ne ba boyfriend bali bakukyaye bankyawako oyisibwa otya sina kyennaba kubanga bankyawa nga siriiwo sina kyennaba kubanga omu nankyayira ku nnyonyi omulala nankyayira ku yookubiri omulala nankyawa nga ndi mu bidongo eyo e Masaka kakati ate nabaki era nasigala endongo ekwajja ku 8 nga jjali bw'atandika sina kyennaba ng'obulamu butambula basabeeranga nabo nti nno mu nju emu ate omuntu ayinza okunkyawa nennumwa yono bange nti oba obeera naye oba omanyidde omukubira akasimu kino kigaanye naye bali bankyawa mu lugezigezi kubanga baali bakola ki mu kajanja ate kati bamala ne bannoonya nga nze mutuufu yali aliwo buli muwala wa Black Sugar agamba ki simanyi amusolovini gyali byonna simanyi bibakwatako ate simanyi kulimba tonoonya ku baana bo abaana bwe bakula abamu mbazaalukuka talina gwogenda kuzaalukuka oba abazaala oba wabazaala lwaki ozaalukuka abaana nedda interview wagiraba olwaliro nyinawo abaana bange babiri nyinawo abaana bange Jaasi bambi gono gwe babbye emmotoka omwana wange babyeko emmotoka nyinawo Nambwayo ali naye nteekateeka omuzaalukuka nyinawo ne Julie Potential abaana bonna boyina buli myaka ebiri zaalukukayo mberenge tebazannya Nambwayo lwaki ogenda muzaalukuka nyina ensonga zange wakinya kuzaalukuka akaana ako akaana tekakuyise ku mikolo si ekyo akaana kampisaamu amaaso kanjooga kakwetaaga olina byolina okukayamba tojjonkera kaana kange kati ekyanakikugambye gwe wabiŋŋambye nga sinnabikugambako nze tommanyiira waŋŋambye mu mmotoka nga teweenyiga mu ntalo zitali zizo ba mu bintu by'abaana bange yogera kale yogera byoyagala wamma abazadde yonna gye musinziira okubanga mutulaba
omukazadde yenna anoonya essomero erigenda okuwa omwana wo emirembe comfort ng'asoma by'ategeera ffe tulinawo third grade twesiimye tuva ku baby mpaka ku P7 day and boarding wano Emmengo Katale bayita Nassale bayita Kisache Nassandi Primary day and boarding tukubireko ku namba zaffe zolaba ku screen oleeta omwana wo ne bwana bawa baby gwe muleete tugenda mu budaabuda bulungi omunone nga ali masavu nga talina yadde obuki nga talina yadde obuzibu finally ogambye Prima wanaakuba mu nsujju Justed agenda bonaabona lwaki abatuuka okusalina bw'okubamu ng'ensujju bayiseewo ebbanga ddene tebikola kati tebigenda kukola onasooka n'oddayo n'omuwembeekereza n'alya ku nsujju ng'ekyali fresh ku makya 245 ati kapa n'ogyokya empi naye bw'olinda obudde bugende ensujju naye bayerabira kati oyinza okunzika nga olwiri kutaaliwo kuba yeyakalabwako George akyasobola okulya ensujju eyo talina gy'atasobola kulya aba agenda mulimbalimba ki mukwano aba agenda mulimba mpozi akwate mukwano nanyina wano omusajja mukwano wange saagala mujjonkera yabeera ne mukazi we n'anoba emirundi 3 nga bulwanoba tumulaba n'akalenzi ku biiki tumulaba n'akalenzi nga bazunga eno mukwano n'amutondera n'addayo mugambe mukaamu ani ataakiraba olowooza ensi yonna yakirabanga badingana ng'omukazi bamwendako n'addayo mpaka yatuuka naga banne bakwenzeeko emirundi mingi mpulese naye nga bamwendako omukaaga n'addayo ago si mawulire abasajja basonyiwanga abakazi namusonyiwa ne badingana bannange kale nga tumaliriza olina akaterekeka njagala kuta kale akatalekeka abazadde abali ebweru abatukubira amasimu abali mu bitundu bya Uganda ebyawala togaana kuleeta mwana mbuno tomanyi bwana abeerawo gwe kubeera amateeka ge bakuwadde ku ssomero n'ebyetaagisa ku mwana wo ajja kubeerawo nga talina buki nga talina buzibu okay tubaze okuba nti mbadde mutambula naffe mbadde ne Naalongo ensonga za Prima bwatubazemu ennaku lwaleero musibe bulungi birala bikyajja mwera kati Juli mbadde njagala bano bagende